Tubagambye bannaffe tetwagala nabo mu ngeri ez'enjawulo naddala ne mu bizinesi nyingi omumanyi mmwe eya entertainment. Olunaku olwaleero tulina atuumyewo omutwe mu nteekateeka eno mukana waffe Mr. Kisemakula ate era tuli wa mukisa mu masikati gaffe tulinako bagambye bannaffe mwenna olambikwa wabirya okuyenyeja ompaka walato sanyusa okulaba awange alesa abasajja olunaku lwaleero ekituleese wano kwetusobola okutegeeza abagave bonna gye bali n'abo abalina akakwate ku lugave nayonka lugave nawasa lugave nafumbirwa lugave ndi mukwano gwa lugave nti tulinawo enteekateeka twateeseteesewo ekijjulo ng'ekigendererwa kyakyo kya kwekulaakulanya nakuzaawo okutereeza obutaka bwaffe obw'ekatende nga tukiteeseteese ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokusatu nga kigenda kubeera wano ku Papa's Sport ewaffe wenyini ng'ekigendererwa kyakyo kusonderwamu nsimbi twabika tutuukirize ebyo byetusaanye okutuukiriza. Tiketi ejja kubeera ya mitwalo 10 ejja kubeera ya mitwalo 10 nga okukuliko ekyeggulo kuliko n'akokunywa akagonvugonvu ate olwo akasente akafikako kagende kaddabiriza obutaka waffe ekatende kwegamba bwe tuli nti nno olugave kimu ku bika ebyo ddala ddala ebyatandikawo ebisinga okuba ebinene n'olwekyo olugave lulina ekitiibwa mwe kirina bwe lulina okutambulira kyetugezaako okutuusa. Tuli ba mukisa nnyo nti mu mbeera eno tetuli bakyetwala, tulina bakama baffe tuli nabo naddala nga bwe mulaba omukono gwange ogwa ddyo kuliko ow'ekitiibwa Katikkiro yawumula Lwanyamuli Ssemwogerere era nga ye musentebe ow'enteekateeka eno. Ku lunaku olwo ennaku z'omwezi 13 tusuubira abagenyi ab'enjawulo okubeerawo okuwa omukolo gwaffe ekitiibwa naye nga omugenyi omukulu agenda kubeera ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga n'abagenyi abalala bangi. N'olwekyo tukubiriza bwenna ali eyo ku lw'Obuganda obumu n'enjogera egamba nti Obuganda ku ntikko mujje tukwasize wamu. Abaganda bagamba nti omuliraano okya bbiri oyinza okuba oli wa butiko naye ng'ekyo ojja kwetaaga olugave ng'ononyeyo akawala kakati naffe tujja kaganira oba tewajja kutuyamba. So n'olwekyo tubakoowoola bannaffe mujje ab'olugave mwenna gye muli buli wa lugave gyali ne oba tosobole kujja muli wala waliwo bannaffe abali emitala w'amayanja osobola okuteekawo enteekateeka noba ng'osobola okudduukirira ng'oyita eyo gy'oli oba osobola okuga nti nze nguzeeyo tiketi 10 ne bazitwala awantu oba mu kikaati egyo mu famire eyo gy'ova abantu abo ne basobola okujja ne batwegattako. Olunaku olwo twegatiddwako bannaffe abalala okuva mu indasitule okuva muffe abasanyusa zambayite basanyusa bannabitone bannaffe bannakatemba bagenda kubaawo mu ngeri y'okusanyusa abagenyi baffe era ne mu ngeri y'okutambuliza awamu ensonga eno nga bagenda kulemberwamu jjajja waffe taata waffe Christopher Mukiibi nga bwemulaba ku saidi awo. Abamu bawuliranga muwulire omuzannyo nze gwe nasinga okuwulirako akalanga akakagambanga nti lwa mama kituufu gwe nabiwata kale nze awo nasinga okumutegeerera n'olwekyo waali akulembeddemu ne baaba waffe Abe Mukiibi. Kati ate mu saidi eyaffe abayimbi ne tubeera nga wendi Abdulmulaasi Ssemwogerere wuuno waali Sofia huyo waali Nabukalu waali awo nnyo Rema Namakula waali ajja kubaawo
Aganaga wali ajja kubaawo naye musajja wa Lugaviso agenda kubaawo, Mary Bata Namakula agenda kubaawo, Viola Nakitende agenda kubaawo. Ndoza kukyabye nti Olugave lulina abayimbi ab'amaanyi ne bannamawulire ndaba batidde. Olugave lusinga kuva ku babasudde. N'olwekyo mujje bajja kubawo okusanyuka, tugenda kunyumirwa. Kagira ndowooza nzikiraawo then naye nga tubaniriza nnyo wano ku Papa Sport, akafo kaffe akalungi ennyo, akaweewo ndowooza mukawulira, ak'okulya mukawulidde, abaliddeko okulya, ak'okunywa, byonna weebiri kafo kalungi kaffe kammwe. Mwebale kujja katugende mu maaso naye akazindala ate kankakwase mukama waffe ssentebe w'enteekateeka zino zonna. Tusenze okulaba.